Mama Fina ntunulira bulungi agamatama gakulinga amatako ebya palaso si bya lubale oba mayembe. Pastor nina ebyansobyeko ne mukwano gwange gwennyimba naye ne mmaliriza nga byantabuseeko nnyo nange ndi muntu nyinza okuba nina ekifaananyi kye nayolesezza nga bangi tekyabasanyusizza oba nga n'embeera yabadde mpanvu bingi ebyabaddewo naye nga kyensingira ddala pastor nsaba onsabire omukisa kisa kya Mukama Katonda kiyingire mu buli nsonga eri mu kkubo ate nga gwe woggana sibyakuzenga ne bakyali bogwe bino bintu byaba mafia so byaddala naawe beeramu kati mbuno olowooza mbuno mu byawedde gugwa bwe gutyo oyina ogende ng'oseka sinze gw'ossa okuba nena akavuyo nawulira olwediyo ng'agamba yebuuza palaso ozasinga mbadde ddawa naali bayiseemu kati palaso ogenda kulabisibwamu mafia system aboyi bange muna abadde balowooza mbu mwana n'abadisappointi nze mu stand boyi byaddala assistant mwana. Entalo eziriwo mu bayimbi n'eggaali tebitandise kati. Waliwo omuntu eyambuuzizza nti waliwo okwo ku mbeera eyaliwo mu biseera bya Bebe Cool, Bobi Wine, Kamiri nga eggaali zirumbagana oba ennumba ze baali bakozeeko ez'omutawaana ennyo ezo weeziri era muganda wange ngenda kuba nzikubulira olunaku olwaleero naye nga bw'owulidde awo nti Palaso already akakasa nti teyeegaana era kye yakoze agamba kyekyo kyalina okukola kyabadde alina okubeera ng'akola. Alien Skin naye agamba nti Palaso alina okujja okumwetondera era bw'atamwetondera amuwadde ebbanga lye yamuwadde. Jjukira nti ensonga ziri ku poliisi n'amagye gaziyingiddemu dda. Kano lunaku olwaleero mpolampola nga bwe tutabiikiriza kuba tulina kuba tuvuga kasavu kanyama okulaba biki ebyaliwo mu ggaali ezo n'okulaba biki ebiriwo okusinziira ku mbeera eriwo ku ntalo eziriwo. Mama Fina bamuyisizamu eggaali, Kamiri yalabudde n'ebirala tugenda kuba tubiraba kasavu kanyama. Naye ng'embeera enkulu eriwo ngenda kuba nkubuulira ebyali bibaddewo ku ggaali z'abayimbi bano zaali zisenkanyeeko ne beekuba oba nedda. Kakati tugenda kulaba era nga Alien Skin, Fiki Gaza, Palaso bano basikidde ebibinja bya ggaali ebyali ebibinja bya Bebe Cool, Bobi Wine ne Chameleone ebikola effujjo awamu bwe kiyite ng'eggaali z'abayimbi. Naye munnange nti embeera eno yonna ey'obunkenke okulabula okw'amaanyi naddala ku sayidi eya opposition okuva Robert Kyagulanyi Ssentamu biyingira ebyobufuzi nti ate eno bagikozesezza nnyo mu diversion era kino Lumbuye yakinnyonnyola bulungi nnyo nti zino ziba diversion bannankyukakyuka ze balina okubeera nga beegendereza kubanga njagala okubuulira nti abasajja bapulaaninga ebintu byabwe era okukakana nga babireetedde mu ngeri y'ebyobufuzi nti buli kimu ekigwawo bakiyimukiramu. Mwalaba wano Alien Skin bw'asibwa amaze okubba akasimu n'ebirala akubye abasawo bwe bamutwala eruzira n'enkutegeeza nti abagezigezi batunuulira situation ne bagikola ki ne bagicapitalizingirako kubanga bayisaawo ebyabwe. Era tugenda okulaba Democratic Alliance, tugenda okulaba Asiramuse n'ebirala. Kati Lumbuye yali alabula dda ku nsonga zino katusooke tujjewo kino kubanga kugaye tugenda kuba tuvuga kasapu kanyama teweerabira ngenda kuba nkubuulira eggaali z'abayimbi era nkulage nti Alien Skin, Fiki Gaza, Palaso bano basikidde ebyali ebibinja bya Bebe Cool, Bobi Wine ne Kamiri ebikola effujjo. Kasooke tulabe obubaka bwa Lumbuye ng'ayogera ku diversion kwegamba nti kuno kubanga kutuwugula kutujja ku mulamwa. Muve ku Alien Skin simanya ngenda banyumira mugenda kutya Bulaka Fred exposing the Museveni to the maximum. Kiki ekyaletedde Museveni okwagala okukola stunt zino bye bino wano omanga bibadde mu Black November ne banagita Black Thursday, Black November bye bino wano wamanga. Eno video yakabiza eno video yakabiza n'aba ambassador oba abantu abava mu nsi z'Ebulaya nga bajja okubakolera mu Uganda yabakabiza eyo.
eyo video okuva ku mujaasa asooka mu prison mu military mu SFC mu State House ba foreign dignitaries ba ambassadors ba permanent secretary n'abantu bennyini mu government buli omu yabadde ku live eyo yakaabye lwa video eno. Museveni yabadde alina okukola buli ekyetaagisa okujjawo Black November lwa video eno muve mu diversion. Kiki mutamanyi? Kiki mutamanyi ku Allion Skin? Kiki mutamanyi ku Besigye? Kyemutamanyi ku Besigye information gyengendo bawo lwaleero mugenda kakasa. Ekyo gwe muganda wange mpuliriza tosobola kubeera ng'okiwakanya. Oyinza okugamba nti kati bano baategedde nti bano bagenda kukola bwe bati. Omusajja yayogedde kaluluka ku campaign eza 2025 nti ate kigenda kusukkamu era Balamu n'atukakasa nti nno Mathias Mpuuga yali emabega wa Alien Skin. So nga ate munnange tukimanyi bulungi nnyo nti era abantu bebamu bebakulira byonna kuteekamu kasente n'ebirala naye nga beebuzaabuza mu ngeri yonna kwegamba bo bajja na situation era gwe oba oli abo atasobola kutegeera bintu mu butuufu bwabyo osigala okyawakana ati abali baze balwana byabwe kakati ate obiyingizaamu otya gundi muganda wange. Kale kwegamba diversion ziba diversion naye nga bekutegeezezza nti atugenda kuba tuvuga kasavu kanyama ngenda kuba nkuleeterayo ku butambi bumu olabe abasajja engeri munnange gye bategeseemu ekintu kyabwe na biki ebiriwo essaawa eno so nga ate benkuzaayo emabega mu byeggaali zaavaawa. Kati olumu ku nnyimba ezongedde effujjo mu bibinja eby'abayimbi eryali lyakoma mu budde obwa Jose Chameleone, Bobi Wine ne Bebe Cool nga balwanagana okulaga ani asinga eryanyi lwe luyimba byabanene luno lwayimbibwa Palaso ne Jose Chameleone DJ Shiru ng'ateekamu amaloboozi era oluyimba luno yemu ku nsonga lwaki munange Palaso bamusaze ku stage amukivulu ekyampere festival. Kati olwo munnange Palaso ayimba oluyimba byabanene ku Mpere festival wali ku Forest Park e Buloba likituzaayo mu mwaka 2005 nga Kamiri ayimba Kipepewo ku Resort Beach ate Bobi Wine nga alinnye ku stage n'eggaali n'abakuumi. Munnange olwo bammemba b'ebibiina byombi aba Firebase n'aba Lion Island bwe batyo ne bagwaŋŋanako ku stage nga Bobi Wine naye aleese oluyimba lw'Wendi. Olwo mu kiseera ekyo waliwo gurupu era ng'abantu bali divided nga bw'okiraba kati waliwo ttiimu Bebe Cool, ttiimu Chameleone, ttiimu Bobi Wine nga bawagira ng'era bw'olaba bwe kiri essaawa eno nakubye ngenda kuvuga kasabu kanyama. Essaawa eno Mama Fiina yavuddeyo ng'agezaako kubeera nti awuliriza Alien Skin abaana ne bamuwa levo naye nga yasoose ate kubira Palaso ekintu ekyavuddeko obuzibu naye kansooke na levo ate nkuwe ebigambo byadde ayogera ne Palaso. Mama Fiina ntunuulira bulungi agamatama gakulinga amatako ebya Palaso si bya lubaale oba mayembe kusegera tuzaako wansi agamatako g'amangi mu ssabo lyo ofune ebyokukola. Alien B azaakola effujjo nga tolina kyoyogera akubye abantu mu lubiri wano yattajjolamu ng'osirise kati ovayo gamba bakwate Palaso. Mama Fiina tujja kukuyisaamu eggaali bino si bya lubaale oba mayembe fe tetubitya kusegera toddamu tusinikirako mannyo oba wasirika sirikira ddala oba yagala kweggala Alien Skin omanyi gwamanyira kulya obuvubuka buto Mama Fiina. Palaso gaali kijolina tulabira ab'eggaali mu nsi muno gaali kijolina. Mama Fiina onywa kaki nkaweereze kubanga gwoga aba neekulunoleka nange nkugabire. Kampe mujje fujjo mu maka g'abannammwe. Mubuuze anywa ki? Mujje fujjo mu maka g'abannammwe segulya nakabya amaziga nga nda maama wa Alien Skin ali mu makomo, Nakawere ali mu makomo, abaana bali mu makomo. Toddamu kwata simu ya mulala yonna ya Mama Fiina. Bisabagamba temuli alimu mwabadde muyingira nga mwagala kutta mwabadde mugenda nga mwagala kutta maama wa Alien Skin mwabadde mwagala kutta mukyala wa Alien Skin mwabadde mwagazaaki mubuuliza anywaki nange njala muwaako muyimbidde emyaka 5 mwagala mukola kimmwe. Maama Fiina nawe omukazi omusawo omulubaleka ng'ogereko sweetheart
sweetheart oli mukyala w'omu ebisoomooza naye nkoyo okulaba nga eva buli kintu kyonna okibuukira nkoyo okulaba nga buli kintu kyonna okibuukira leka tikitoko n'ebiwologo mwalina ssente kumalamu leka kundeka mu nnyumba nga teryambika bulangiti abaana bange bafiina olina okubalaga nti nno bafaako pampulets mu maka gange naye naggulira essimu ninga eyazza omusango gwe buli kimu ekiguddewo ku tikitoko n'okibuukira ali misikini akuza ebintu bingi nnyo nga tolina kyokula naye bino byokka noba tolina kyoyizana novayo bamulumba bakyewaka mulimu nnyina mulimu n'abakazi b'embuto be basambye mu lubiri bwogereko abantu basaabasajja bebi nange ndabe n'omukazi nange tegeka enkumbi ontereyawo giteeke ku buliri wali nzije ndi mu kkubo nzijja mbadde mbasiba kapapula ka Manchester Liverpool ndi mu kkubo nzijja bebi ensi giveekeko oyo okubuukira buli kimu obuukira nnyo bebi buli kintu tegeka enkumbi ku kitanda nzije ndi mu kkubo nzijja mbasiba kapapula ka Manchester Liverpool saba busabi nsobola okuba nga nteekayo amata naye ensi giveeko tukuya abantu ababuukira buli kimu haji omwana gwe bakubye mama gwe kimu okibuukira nange kati nyenyini nganze munange tata w'abaana waliwo nange ebinsobera nga sinawe nyinza kuddawo naye kugamba nti nkulwanirire wa switi ntandikire wa gwe kimu okibuukira nange nabikuwa kale mbadde nkusaba kakkana fumba akajobyo manya olina okunterayo amazzi agookya newankubadde omusajja golina nanyini intaneti kabaka wa intaneti waliwo nange besisobola otankula entale ate nogamba bebi nyamba sibisobola nkuze gwenkumaze mwebale nnyo okumpuliriza nja kukyalira mama Fiina yakabya amaziga nti olwamaze okubira palasi essimu olwo munnange ndowooza agezaako okulaga naye saidi ayayaya abaana bamutandikako penge byayogera biri awo naye mama Fiina alina akatambi keyarekodi nga penge mutabani we penge alaga nti agendi oli mukyala w'omu ebisoobooza kati bagaduna akatambi kebarekodinga mwejjukire nga mama Fiina yali agenza oba Sweden ne bamulabisa bwe batyo nga bamuzindisa amazina bamaze munywesa omwenge oba kyaggwerawa oba gwaggwa meka teri amanyi kakati munnange gabenda kutegeeza nti tugenda kuba tuvuga kasavu kanyama kati katuddeyo ate ku ggaali eggaali zino zaali zibaddewo okwo era zaali zikoze biki kati munnange tuzeeyo ku ggaali eya Kamiiri Bobi Wine Bebe Cool mu 2005 era mu bbaala eya Angelo ebbaala eya Angelo kati tekyaliwo eyali ey'omugagga ono mubuzi kyali Lubega omuvuzi w'emmotoka z'empaka kati abayimbi abasatu bano Chameleone Bebe Cool ne Bobi Wine era baalwana Kamiiri bwe yatuuka n'asanga Bobi Wine ku pool table amusanga ku pool table nga azannya n'alemerawo Kamiiri yali ayitawo n'amukoona olutalo munnange lutandikiraawo emmimi n'ekola ki n'enyooka Bobi Wine munnange yaggunda Kamiiri agakonde eŋŋooni ziri musosola ndaggu n'awulubala ettama ne lizimba kati munnange eŋŋooni nga zimaze okuvuga era munnange kukakananga bulole wa Kamiiri ayitibwa Isa eyali akulembeddemu eggaali ya Chameleone ono yakuba Bebe Cool eŋŋooni musosola ndaggu ku lubuto omanyi Bebe Cool bamukubakuba nnyo bayitha be bamukubakubanga nnyo Bebe Cool munnange bw'atyo n'alowooza nti bamusse yalowooza nti bamufumise kiso era n'addukira ku Mayo Clinic ku Bombo Road nga alowooza nti munnange bamufumise ekiso yatuukayo nga musawo bamufumise ekiso kuba omusajja amutuuza eŋŋooni ng'ekitanda ne bamuwa ekitanda kakati era mu 2006 mu Kitobero e Nakivubo Bobi Wine
ono munnange yasabula Bebe Cool enguni jukira basooka kukwatagana ne bavuma Chameleone munnange 26 mu kitobero Bobi Wine yasabula Bebe Cool enguni bw'atyo n'ayitawo era munnange yamaliriza nga agudde Abe Mukiibi yakwata Bebe Cool mu kaseera ako nga bonoga musajja bamusazize ngoomi atalantuka n'amubaka ye yali MC Abe Mukiibi ngoomi Abe Mukiibi azibaddemu by the way bituddayo kati mu byabaddewo mwalabi mu nkuuka Abe Mukiibi mbu ng'agenda okuba Mick Wine akaama Mick Wine ng'aze ku stage era kigambibwa kuba nti yabadde amugaana kuyimba nnyimba za Bobi Wine era Mick Wine teyayimbye oluyimba lwa Bobi Wine yali n'olumu kati munnange bwe tuddawo ku biriyo essaawa eno twakitegeddeko nti poliisi yasazeeko Kawempe n'ekwata beebadde eteebereza okubeera ab'eggaali eya Palaso naye Palaso teyakwatibwa. Palaso essaawa eno bagamba alina weeru wa ggwanga yagenze mu ggwanga erishishiriza yagenze kuyimba naye abantu be baakwatiddwa ku Fangoni Forest already babadde bayeyo military nayo nga munnange nnyingi nnyo ku Fangoni Forest naye nga tetunaba kubeera nga tugenda mu nkuuka waliwo omusajja gwe bayita Abitex ono yabadde yalabudde dda ku Alien Skin okukola effujjo mu nkuuka era nti Abitex ono kigambibwa okuba nti ali mabega nnyo w'entalo zino w'okutabulatabula abayimbi newankubadde ng'abantu bamulaba ng'omuntu ali awo avumirira Alien Skin akola atya naye kigambibwa okuba nti Abitex ono ayagala nnyo entalo mujjukira bulungi nnyo nga tugenda mu bbato ya Shiba ne Sindi Abitex y'omu ku abo abawagira entalo era yagamba nti entalo bwe zaggwawo mu bayimbi nga bwe kyali mu ba Bebe Cool ne Bobi Wine ne Camille mbu music hype nekka mujjukire bulungi Abitex ng'akola statement ye kati guno mulundi yabadde alabula ng'alinga akimanyi nti Alien Skin agenda okukola effujjo muki kugamba kyalabise ng'akola disclaimer budde bwe bakuwadde Alien mulina okuyimbira olabula ndi Alien togeza n'okola effujjo mu lubiri essaawa ze bakuwadde essaawa 3 ez'ekiro tuuka oyimbe otulabeko togezaako kukola effujjo tasusaawo kati jjo yasanze manye effujjo Alien likole ku basajja banno naye walabye Jasmine ng'ayimba n'oyingirawo n'omukyankalanya effujjo lyaki musajja babaddewa adere ku show n'ayingira nga Jasmine ayimba n'amusalako n'akyali ndowooza owulira nekirabika nti Abitex ebintu bino yebadde abimanyiiko mbu era n'okuvaayo okubuukira amangu babaweere bakole batya naye ng'entalo mbu azaagalira ddala era statement yegikolako mujjukire nga tugenda mu bbato ya Shiba ne Sindi naye era munnange anti bagamba nti agoba musajja munne oleka mwezi n'akuzza kirabika abantu batandise okubeera nga bakoowa effujjo Alien Skin nti gurupu ye batandise okubeera nga bagivaamu abawagizi bwe batyo bagenda bamuddukako bagamba nti omanyi kati wano bw'olaba okulaba nti omuntu awagirwa olaba abantu nga bambadde t-shirts ze ababodaboda bataddeko ebifaananyi bye mutera okulaba taxi nga ziriko ebifaananyi bya oba Eddie Kenzo Bobi Wine Chameleone bodaboda nga bataddeko n'ebifaananyi by'abantu abalala oyinza osanga bataddeko ekya Muhoozi kitegeezo nga ali ttiimu Muhoozi kati ne Alien Skin nti waliwo ababodaboda abaali bateeka ekifaananyi ebifaananyi bye ku pikipiki zaabwe batanze okubeera nga babijjako so nga ate munnange ne Echuli yali yalabula dda Alien Skin nga yamulabula dda omanyi Echuli kumpi yayogerako buli kintu Mwala mujje ku mbalasi yaffe mulongo nnyo oyo pala mujjeyo atulabisa mujje ku mbalasi oyo wewe tasobola mujjeko jako pala muniga oyo jako pala muniga jako kimeke biti pala muniga tasobola oyo pala
tasobola pala muniga Stupid, oyo stani chimeke mbu chimeke. Jukira faba kuwanikayo, jukira faba kuwanikayo atera faba kusula. Wechire buladi. Simbore. Wechegera. Aleni Skin yonna gy'oli njagala okulabula. Towetwala nti oli wanjawulo fate wano tuludde onyo olina ffala nnyo ne mu kibuga ate tolina Siteboni. Siteboni taddugala nkwawa. Siteboni tayambala bigatto bivundu. Nkuletedde n'akasawo gwe kapere. Nali naye ku NBS ne mugamba. Muganda wange genda onaabe osenye owunye ng'abayimbi. Gwe woyita Kagulu Nedi towulira bulungi. Ajja ddugala anjasaamirira oyasaamirira enzo mmanyi. President yakumanyi gwe wambwa. Oba speaker oba jaji amanyira worldwide weteeka ne ku kyoto osobole nva wano ngenda ku masengejje ngende kwanika ati ngamba gambe ekintu kimu owunya ye wampunyirira wendi owunya enkwa wagenda onaabe oddugala naye mu Boston gye weewanira ngenda yitayo ndabe kyogenda okukola gwe mbwoteeke kunze embeera abantu mumanyira mbu mwagambye ali ku kisaawa aliwa Sanchez mumpera akasawa akapya mugambe kali kaguba mbagala nnyo kubanga era yenze main act buli muntu yenna ayagala kulaba Ichuli kive Bulaya yatambula Ichuli yeyeka abantu gwe bagala okuwuliriza yenze ayogera ebintu ebirimu amagezi oba oli wa gavumenti oba oli wa opposition nkubuulira kulayije we yaleese omuyaye we Sagame bamugobe si mwogezi w'amagye ngataze kunkwata kati njogera kukulayije njogera ku bantu ba minister ng'oleeta ekizezengere kyakamala emyaka 2 mu gwapukamingi ayimba biki ebyo ebiyimboloza biraga watatuuka mu Desemba ngenda kwanikati ngenda ku masengejje ngenda kukola buli YouTube interview ojja tuuko negayirire gwembwa n'emmotoka yange drone egenda yita mu Boston ndabe kyakolawo si butabangako muyaye abo banne bya firimu ono mulala gwaliko nze Ichuli government property yasoma woyo I know yasomako kati wetubanga tuogera ku bantu ate tondetera mbozi zaki zabo Allen Skin tanatuuka njogera kamiliyoni njogera ku BET winner Grammy Award winner Kenzo ne mudamu ne musanga mu mikolo oyo gwe batayita mu mikolo na musanga wa bayimbeyo ku myalo yes kati oba w'amaanyi bamulete ku TV nga kwendi ndi mugambe nga waali kwa bankubira nti nina insurance tafaayo kuba yetayina nze bwonkuba oba onkoledde ssente kuba agakani hospital gye banzijanjabira kati njagala ajje ku TV leero nze kwendi ku masengejje straight from TV ngenda kwanikati era ngambe gwanga nti Allen Skin awunya ayambala bubi ali presenting abavubuka bubi tetusobola kikkiriza ali akakola bwe wakasanga anti kasita mugulidde akakola akasawa akapya kali akaddugala kamuveeko akenkola nanti abwagala nnyo naye ate ayina bwagaga mundeke enkolo y'ennyo kangene pumulemu Kalamu wo olugendo lwamuyisiza lutya Kalamu olugendo lwamuyisiza bulungi n'atwala n'ediphone ayina n'endala kimanyira mbuno gwavuga bipikipiki gwe ogiraba eno ogiraba njokukuba ebyuma okweri wabeewo n'alema kumbuuza kubanga you are nothing gwegezaako oleeta bipikipiki byongeyitawo ojja kakasa mutunuze nenabapule gyategeere eno gye bayite eya Ichuli njokutomera Allen Skin ate wali ajja kumbuuza kubanga tewasoma toli technical government erina kyesalwa ng'ofudde gwe Gasiya eye yagiteekako gaadi bwe munaatomeregana alina mmotoka kinaawe kitambulira mu bipikipiki kyali kya sikaali ne kiva ne kivugamu ku busiketi ne kifuuka kibbawunsa kati nakyo kyagala kwasamira nze tonjasamira boyi njokutereeza ebyo bye weewagamba olina eggaali ezo si ggaali ako ganyugunya olaba eggaali polisi yaginafuyiza enkwata kutawagirabye iyo polisi yaginafuyiza violence si gwososa ayagala livinga bulamu bwa Bobi Wine obwedda ate nga ne Bobi Wine yabukola ki tetukyasobola kukkiriza violence tujja kunafuye era ngenda ku TV nkunafuye olwona kati tuzzeeyo ate nime ku gaadi ezaaliwo ebyo nabyo biwulidde
Alien Skin ng'alabulwa. Kati munange February 6, 2009 Bebe Cool yakuba munnamawulire owa New Vision ono bamuyitanga Ronald Kabuubi bwe yali amukuba ebifaananyi ku kooti Emmengo gye baali bamuwaabidde. Era February 2013 Bebe Cool ono y'omu yakuba munnamawulire owa Bukedde Josephat Seguya nga amulanga kumuwandiikako by'atayagala. Mu 2017 Chameleone yali avuga emmotoka ye eya Super Custom n'atomeregana n'eya Bobi Wine bwe baali mu Nike Club Silk, era omusango gwagwera ku poliisi eya Jinja Road. Bombi babatanza ssente. Chameleone yalabudde era yali yalabula dda nti olutalo yali yalwesonyiwa dda olwa Palaso ne Alien Skin, naye Alien Skin kyazze nti atandise okubeera ng'abuukira Mayanja family. Kamiri bw'atyo n'alabula kubiriwo essaawa eno. Omayina bagamba nti Palaso mubi nga balowooza nti njogera bugezi bwa muganda wange. Palaso is a complete artist. Alien Skin mulaba ku social media kwaliis sisobola kukyanukula for now because yakatandika olugendo lwe. Kati nze ng'omuntu artist ali senior mbeera vigilant siga nti atandise bulungi nnyo. Ayana ye I don't know buli omu alina ensonga ze ate saagala nnyo okumuteekako birowoozo obula mpadde ekizibu no sigera mu advice njangambe nti start off ye nnungi nnyo just yetegereze olugendo lwaluluŋŋamye nga lutambuliza mu the right way. Anti agamba bwabaga nti alabira kuffe bye twabikola 15-20 years ago. Okitegedde edda bafumisanga paasi y'amanda kati abantu bapressinga ne steam, oli akwata steam n'apressing. Toddira bukodyo bukadde ate obuleete mu generation empya. Waliwo entalo ezaaliwaawo eza Alien Skin ne Uncle Palaso saaziyingiramu bakyali bange era saagala ziyingiramu ze okuba muganda wa Uncle Palaso tekinfuula nti nino mulwana entalo zekwa ne musajja mukulu ate nina okulwana entalo nzirwana kintu kikulu because nze Uncle Palaso seetaka kumuza mu kamera njogere naye nga bwe njogera nammwe oli muganda wange muto wange tudde nebbali netweyogera ku nsonga zaffe ne tuzeemalira nga abakinga abooluganda. You know? Yeah, man, give her respect. We give her respect. If not, we are coming for you. Yeah, man, if not, we are coming for you. Bw'obeera ne misunderstanding mu Mayanja family, like tokwataganye na Palaso, togamba nti family yammwe ya Bukerewe. Singa Obukerewe tebwayimba, tewaligombye music muganda wange. Walabira kufa Obukerewe, nga tukuba lugogo, ne tukuba enkuuka, ne tukuba Namboole, Zinnakivubo, nawe ne oyingira music industry. Kyova olaba Chameleone ayimba n'abagamba nti I set the trend other than they follow me. Gimme. Owakabi. Yenzo owakabi. Ayina ebyakabi. Okitegera. Nze sifayo ntalo zammwe. Naye if you have misunderstanding with Palaso, don't put Mayanja family in this. Tukyagenda mu maaso n'entalo. Chameleone ne Bebe Cool ne Bobi Wine bo bakisanga batya mu kiseera kyabwe nga bakyayokya. Kati munange mu 2009 Medi Ssentongo yatomeza Chameleone emmotoka ku nkulungo eya Wampeewo mu Kampala. Bwe basooka mu kuyombera mukazi amanyiddwa nga Dora mu Club Silk. Medi Ssentongo yali asse Chameleone 2009. Mu 2008 Chameleone agambibwa nti yakola effujjo mu ggwanga erya Tanzania mu kibuga Arusha. Era munange n'akubwa ebigere ne bimenyeka baamukubira ddala mbu bamubagamba yavuka ku kizimbe n'agwa abagamba naye nti byali bya mukazi. August 2010 Chameleone
yalwana ne Vampino bamuta Vampos ono nga kigambibwa okuba nti nga amannya ge amatuufu ye Elvis Kirya balwanira ku Club Silk. Kati bwe munnanga mpuliriza oyinza okugamba nti abayimbi bano abato abaliwo bo tebabadde nga n'atalo naye babadde nga nazo era nga 3 December 2017 Gravity Omutujju yakuba manager wa Dax Cartel Eddie Muwongi eng'omu era kigambibwa okuba nti yamera kannamungoti ku ttama mu nkuuka nga amulanga munange kujjako byuma nga Gravity Omutujju ayimba. 2015 Palaso yakuba Muze Radio ekikondi emima munange ne gyabika olwo nti kigambibwa okuba nti baali bakaawukana ne Jeff Kiwa eyali manager waabwe ku bbaala eya Panamera omwaka gwe gumu. Palaso n'aba Good Life era baddamu okulwanagana ne bakubagana ne batwalibwa ku poliisi ekira road. March nga 16 2015 ensambya akuddwaliro Palaso yakuba munnamawulire owabukedde Josephat Seguya nga amulanga munnange kumukuba kifaananyi nga tamusabye. 2011 Babadaba yekyanga ne Thaddeus Bayego ono kigambibwa okuba nti yali wololebwa Good Life ekabalagala era munnange okukakana nga Thaddeus bamukubye. Abayimbi Vicky Gaza Alien Skin ne Palaso bano baali bato nga balaba bakulu baabwe bye bakola okwogerwako mu ndongo kakati era nabo be bati be batandise buli omu ku abo alina eggaali egambibwa nti yesinga amaanyi. Eggaali kintu kibeera kibinja ekyabayimbi ekyabayambi si kibinja ky'abayimbi ekibinja ky'abayambi ekibinja ky'abayambi b'abayimbi abamugoberera buli wagenda okumuyambako okuva munnange ku bukuumi okuva ku bukuumi kyokka nga bakola effujjo. Waliwo kati abakyala wano babawala kati nga Nando Love nabo balina eggaali era nga oyinza okwesanga nga waliwo olutalo lunene nnyo kwegamba nga ate ttiimu eya Alien Skin era bubi ya Nando Love oba kwegamba neeyo nayo sayidi ate nayo gyeri era nsuubira okuba nga n'entalo zatandise dda okuwanyisiganya ebigambo kyatandise dda. Gye bavuddeko eggaali ya Alien Skin yalumba eddwaliro ery'ensambya byonna mwabirabaawo. Abayambi baabwe okusinga munnange babajja mu ggeto okuli Gaza ebwayiise Katwe Kinyolo ekimombaasa ekawempe waliwo nera bayitawo Kikolombiya Nateete Kisenyi n'ewalala. Abasinga baana n'abavubuka abali wakati w'emyaka 25 16 na 25 awo abatalina mirimu n'abatafunye mukisa oba oli awo okweyongerayo kusoma oba kusoma ekibawa obudde obungi ennyo ne badda mu kukola obunyama. Bano bagenda mu jjimu ne bakola obunyama era abamu beefuula bakubi b'ebikonde tebakulaakulanya bitone n'okuyimba bafaananyirire ddala abayimbi abo bwe beegomba abanene. Kati bwe bafuna omukisa munnange okubasisinkana olwo babalemerako mu ngeri ey'okubawa obukuumi ate nga tebayingidde eggaali weewoonye yadde nga tebasasulwa yadde n'ekikumi wabula bafuna engeri
gye beesasulamu bafuna engeri gye beesasulamu kitegeeza nti kye bayita eggaali bwe kuyitamu yensonga lwaki kira temusigaza busimu kati bano abaze ne alien skin gye yabadde baluma era babe batyo ebyokulya byonna bakoze eki bagenze nabyo ne tebaba n'akabuvubuka oyo beewaga nti nekusanga kukuba eŋŋuuni oba tona kyomukoze yakkuba eŋŋuuni ye Crystal Panda eyabadde ategese Imperial Festival wali ku Forest Park oluvannyuma lw'okuvaayo n'ayogera ki ekyabaddewo abantu bamwambalidde nga bagamba nti kwegamba ttiimu zonna zabadde zaagala kwegamba asapootinga ezzo ndowooza kagamba aleme kubeera ng'abaako abeera neutral asalewo olumu oba ttiimu Palaso oba ttiimu Alien Skin ekintu munnange ekyeyagaanye era ensonga azoogerako bw'ati banvuma Blackman nti nayogedde ekyabadde ku ground ekituufu kyekibadde kinvumya buli muntu yenna kati nga buli omu ayagala ntekinga side eno tekinga side eri oba okitegeera ate nze kyesitasobola kukola oli n'agamba wasetinze Alien oli n'agamba wasetinze Palaso kati kubona nasetinzani mwenna mugamba nasetinze oli oba okitegeera bafaani simanyi kiki alabagambye wayogedde bingi mwabadde gwomanyi statement ze nakoze meka poliisi wabiki eno business mwana oba olina okulwana brand yo gijje mu kattu mukebeera erimu bw'osirika abantu balowooza ebintu obiwagira gwe ng'eyategese teri bana abantu bonna abasinga okwogera Blackman teri muntu yali akedde ku makya n'ateeka kivu ne kireeta abantu omutwalo abantu abo bonna obulamu bwabwe bubeera ku mikono gyo singa ekintu kibaawo gwe gwe bakwata mwala ba Bitex bamusiba kati nze tonsuubira Panda kera ku makya ekintu bwe kino kyabaddewo bulwakuba bonna bakyali bange nzire eno nsirike poliisi ekukunya abaana b'abandi abazadde bakukunya nannyini kifo akukunya ate nze kyanyambye nannyini kifo nti bambi antegeera ne nvubuka muwombeefu mukakama yankubira okubisa essimu era kino nagambye ebibaddewo mbirabye ne tofaayo tugenda kusootinga obutebe babwasiza abaana ba Palaso baali bafuluma ku mulyango nyina omusajja ow'amagye yali muleya ng'apaakinze emmotoka ye ku mulyango awo ne bagikuba simanyi oba bampa kati ate ne gayi ne yafayirinza omusango wa mukondi ku poliisi kwegamba ebintu byali bingi naye bw'obyogera abantu bagamba oyo ayogera nnyo wankwe n'abantu tebaagala kuwulira mazima kiki because bw'obanga owagira omuntu bannaye bafaani omuntu muwagire nemanya nti n'omuntu wasobola okukola ensobi accepting nti omuntu wasobola okukola ensobi nze nyina abantu benjagala ennyo abayimbi njagala nnyo Chris Brown ne bwe yakuba Rihanna saakiwagira era nakikonda eminga ye muyimbi wange ansingira mu nsi era nakera ku makya ne ngamba Chris Brown no kiwakoze kya busiru si kirungi oba kyegera waliwo ebintu bye tulina okukkiriza nti mpagira omuntu ne bw'aba asobezza awantu kkiriza nti asobezza kati mwenna abantu mwenna aboogera nti kiki mwenna abantu teri muntu ansinga kwagaliza abayimbi babadde ku stage awo bonna kuba abayimbi abasinga bazze one love goza lwaki bazze one love bazze one love because bamanyi kyendi bamanyi nti omuntu gwe tugenda supportinga wa mutima mulungi musajja mulungi naffe atubeereddewo kati gwe bookera ku makya n'ogamba nti yasetinze gundi yakoze gwe faani nga gwe bwotyo bw'olowooza ne tomanyi kiki because otaddemu feeling because owagira omuntu oyo ne tomanyi kyabadde ku ground njagala abantu ababadde ku ground bonna wabeera basobola okujja mu comment oba ne basobola okukolayo video zaabwe bwe mbanga nyina ekintu kyenayogedde ekikyamu Buladi Imperial Festival ngenda gikansoli nga tajja kuddamu mu statement zange zonna zinakoze video zonna bwe mbanga nyina omuntu gwe nagambye nti ono yabadde mukyamu muki naye nga kyonna si kituufu bwe mba njagala omuntu ajje wano akyogere but at the end of the day namwe abantu bafaani kubamu akafaananyi singa naawo oli waka wasindisa omwana wagende ku kivulo abantu ne balwanire wantu omwana onajja n'ebiwundu gw'owulira otya ate nannyini kivulu nga talina kintu kyonna kyayogedde gw'oyinza kuwulira otya muli era ogamba oyo abaana baffe kwegamba sikitegeera so byonna ebyabaddewo bano bombi nze era bonna mbanenya because mmanyi bombi badde basobola okwogera n'abantu baabwe ne bakkakkana kuba abantu baabwe babawuliriza abaana ba Alien nabo osobola okutegerawo obusungu bwabwe gye bwavudde bagamba oli yava ku nkuuka nga bamanyiira oba okitegeera n'aba Palaso bagamba lwaki mujja ku stage ng'omuyimbi waffe akyayimba lwaki oli ayimbira eri bawe ng'omuyimbi waffe ali ku stage ayimba
lwaki apakinzaawo emmotoka kugamba it was a lot buli omu ng'anenya munne olaba ne poliisi yabaddeawo ne bigisobera kati nzaani oba okitegeera nzaani nengezaako okutaawuluza ne bagamba bannaayi temulwanira wano nenegerera alien nti kola booti nenegerera palaso toyimba banaye nga ngezaako okuyira nga kyensuubira era nabadde nsuubiramu awo omwana abaana ne bakwata amacupa onasudde guuni akantu k'omuliro akadde kafuwa omuliro ono akasitudde ayagala kakuba oli microphone ya jejje emu bagitwaliddemu baani yagitutte oba mwana yabadde agikutte owa saidi ya palaso yagenze nayo I don't know jejje naye agamba microphone yange peya ya $9,000,000 microphone emu yagenze tuli mu ginoonya kugamba bingi okitegeera bingi naye kati gwe omuntu atabadde ku ground because oyagala omuyimbi wo ojja kuwagira muyimbi wo nate nnyo birala nnyo kati nze bwe nzijano nembigamba abantu olaba byatuse ne ku NTV akawungeezi abasajja kuva mu poliisi bankubidde like abanene blood natuse kiseera nga like okay kati nkole ki nga nyina kwogera mazima ekyabaddewo omuntu yenna anaalaba video ate omuntu yenna anaawuliriza yajja okwesalirawo ate nekino ekintu kyatuseewo because yabadde coincidence nti basisinkanye mu budde bwe batalina kusisinkaniramu ebintu bino bibeerawo nti omuntu osobola okusisinkana omuntu I didn't plan anything like that era nze nayogera nankopi kusaasa ne mugamba jangu bambi okube kati oveewo because ate omuyimbi bwagamba nti ngenda kujja nkusupporting desha ebintu byebivula obimanyi omuyimbi ajja kujja essaawa yonna gyayagalira because watumuwadde ssente yajja kusupporting obudde bwayagala okujja bwajja okujja because alina shows palaso yangamba alina show alina kyeriyeri naye alien twatesa nti alina kuyimba ssaawa 5:30 kati ye palaso tetwalina budde bwe twakkiriziganya nti ayimbe buno wabula yangamba show zange zenyina nyino yimbe mbali nyina wemmalira bwe nti nzijja era last time twayogera zaali ssaawa around 3 nangamba ndi ntebe eno naye olumala bwe nti nzijja awo nti ye oba kitegeera era olwatukanga Kenzo yakamala okuvaako bwati nankubira essimu ngali motoka nti maani ntuuse nteekaayo nkole kinkuba enveewo zezo statement era buli video gyenkoze sikyusa statement yange iyo statement bweri but ekiruma abantu I think bafani alien bali baagala njogere nti ono yayogera what ekitaaliyo fani wa palaso yali ayagala njogere nti alien yakola boti ekitaaliwo era mundaba muka video akamu awo nga alien yakatuuka nengenda nezuluka ku stage ne mugamba blood manyi muyina obuzibu n'ekikolera nze for today we munesinkana manyi muyina ebisobyemu kikolera nze nyamboddeko ebbali wali nkimanyi muyina obutakodagala onaaveeyo agende temuyomba nga mmanyi nti alien bwagamba abaana be bagusala ne palaso bwagamba abaana be bagusala because abo be balida bakampu ebbiri naye alien yasimayire nga busimayirinzi nange era nenzira wali nengamba kati mukama ekiddako gwamanyi omwana alien omwe abayambuka oba ku stage waliwo omwana gwe oba yali wa alien oba yali wano oba yali DJ nga temizi waliwo omwana gwe bakuba punch n'ava ku stage waggulu n'agwa abaana ne bayika kugamba it was a lot n'amagye ne gasoberwa oba okitegera blood n'amagye ne gasoberwa ne kati gwe bwogera ku makya noyogera ebintu by'otamanyi because wadde ku ground because wagira muyimbi nalabyeko abayimbi bangi ne nabakalifaga nagwe omuntu gwempa respect ngali mugamba ensobi yabadde ya Kristo ningamba laba omuntu gwempa respect gwemanyi nti alinamu ku magezi why do you say something stupid like that towabadde na ku ground nga tomanyi nakiriwo okimanyi desha natadde obulamu bwange matiga makati nga abasajja bakutta amacupa ono akutte ekibagala kwekuba nga ndi awo singa bawakubiddemu nze singa nange ndi ku kitanda oba kitegeera so abantu balina okuunderstanding nti bano balina obuzibu bwabwe nti awo it was just a coincidence nti basinkanye oba nfuna ka video ak'engoomi ng'omwana ava ku stage nakalabye ng'alinnya ku stage gwe bakobye engoomi nkalabyekasatulatinga nnyo kati nze nabadde simanyi oba mbu yabadde mwana wa alien oba just mwana yagizi nabyo mwana bamukuba omwana bamukubye nalabye abaana ne bayika ku stage banaye ate kati nga nyina okudduka nve wa alien we nabadde ku motoka ye nga bali mu kuyimba bawebawe ng'ate nyina okudda ku stage oba nfuna kwegamba it was a lot police amagye gagezaako okutawuluza babouncer security yabadde y'amaanyi naye nga bwomanyi kati mwalaba ekyali ku nkuuka security yali amaanyi abaana tebayitamu ne bagenda ne bakola ki ne bakuba biki so bintu bingi byabaddewo
but then nze ngusalira bombi abayimbi babadde balina right eyogera n'abantu baabwe ne bagamba nti Blood tugusale tusoke tuve mu bantu twesanga eri waggulu because black man kuba mwakafaananyi nti omwana wazze ku kivu ne mukazi wo abantu ne balwanira awo ne bamunyigiramu gw'owulira otya ojja kudda omwana akomewo n'ebisago omugambe next time toddayo banaye kano kalimu eyo so nagiteekamu ssente empitirivu nazeewola na bwewozi kati omuntu bw'aba takomyewo next time bizinesi yange ebeefa kati nze tonsuubira kusirika mbu because bakyali bange I have to condemn it security zinkunya abazadde b'abaana bankunya kati mmwe mwagala nzimu nze nzire no ngambe nti bye bakoze byabadde birungi of course no nyina okwogera nga bwe kyabadde gwe omuntu alinamu ku magezi tegeera gwatalina magezi gwamanyi oba okitegeera Blood gwamanyi naye ate bwe ndaba abantu bembalamu amagezi ng'agamba Kristo yabadde n'obuzibu ki bwe mba nkunyonyodde statement yange tekyuka ne bwe nabadde ku NTV akawungeezi ku masengege exactly ne bonabuuza omuntu yenna kubaza nabadde ne ba stage managers babiri nembera ne ba bouncers nga 8 ku stage because ng'abayimbi bemmanyi abajja banene bakenzo bani nga sagala buvuyo actually mu kagundi yake twataddeyo ka barricades akabaddeko stage temwabadde bantu era muyimbi nga ajja n'ayimba n'abantu be babouncer ne bamukiriza n'ayingira n'avaawo n'abantu be nti naye bano baki tebabaddewo ne kati gwe bwokera ku maca ne mutanishinga erinnya lyange n'abantu benda bawano ku platforms eza TikTok bembalamu amagezi bempa respect nga bali wano mboyo wankwe biki abantu tebaagala muntu w'amazima I don't know why oba tuliragawa yogera amazima omuntu akkirize nti yekyekyo but good enough alien yankubira essimu ku maca ne twogera nangamba Blood kikiwane kintu ki namugamba mwana kikawane kintu ntiyize oba okitegeera kati gwe fane bwokera ku maca n'olaga nti gwoli oyagala nnyo come on ebintu bino mubiteeke mukko ku bwongo kuba mwakafaananyi nti osindisa omwana wo mu kivulu balwaniddeyo abayimbi omwana wazze n'olubale gw'owulira otya gwayogera ne bwaba muganda w'owulira otya ne nannyini kivulu n'asirika ne bamusibisa ne bamulopa naye Abitex musajja wattu si ye yagamba n'abantu nti mwenyige muffe nti bw'otegeka ekivulu Blood bannaaye Black man olwo olunaku simanyi na kumanya naye njagala okwebaza ate abaana ba Alien because Palaso bwe yagenda waliwo abayaayi abakozeseeyo chance okubbiramu abantu amasimu kati abaana ba Alien balaba abayaayi abo ne babakuba abaana ba Alien ekyo nkibeebaliza nti chance mu kavuvuŋŋana ako akaaliwo mulimu abayaayi abayagala okukozesa chance okubba amasimu g'abantu ne batandika abaana ba Alien ne babalaba kuba baba bamanyi ne batandika obbakuba ekyo nkibeebaliza n'ekirala neebaza Palaso okuvaawo mu kifo ekyo olutalo lwe lwaliwo mwebaza because singa yasigalawo Palaso kubona obudde singa tulinawo omulambo abaana beekuba ebyaddala bannange osegera so ebintu bino tubijjemu feeling tubijjemu nti mpagira gundi bwolabanga ekintu ekikyamu bannange mukyogereko nti kikyamu nze abayimbi bombi mbaagala bakyali bange nigule bona agamba nti onaawagira ono yaliddemu yasetinze gwamanyi gwe yogera by'omanyi gwebuze lwaki tebagenda ku shows endala bajja kuyange nga mbasabye ne bajja because bamanyi omuntu gwe bakolagana naye si wa buzibu si waki ne bwe babeera balina obuzibu bwabwe nze mbasaba kuba eno show yange si gye basoose okuyimbako yonna kunkuuka bayimbako ku show bombi babiri era microphone onagivaako oli n'agikwata show nyingi ze bayimbye bonna bwe mugamba nti basobola kusharinga stage ate kunkuuka baali ku stage y'emu olwo bwe yavaayo oli n'amala naye yayinya ku stage y'emu so byaliwo buli omu yalina obuzibu bwe Palaso alina obuzibu bw'okuyimba freestyle yeeyo nga mocking oli n'oli naye alina obuzibu bwe buli omu alina obuzibu bwe nekyajja mu budde nti beesanze mu kifo kye balina kubeeramu obwo obudde kati gwe bookera ku makya omuntu gwendamu amagezi n'otanishinga erinnya lyange nze nalina ensobi nali wankwe na setting ono kati gwe bwogamba na settinga Palaso n'owali n'agamba na settinga Alien kati kubona na settinga ani okujjako nammwe temutegeera okitegera mwana byebyo